kati mu kutandika waliwo abali bagenda maaso n'okuwaya naye okusira ku mboozi kiraga nti bava mu sinema. Omukyala agamba ye tagenda kuddamu kulya mberenge nga bali mu sinema. Noono agamba sigenda kuddamu kukkiriza mukazi kunondera sinema yakulaba. Amazima gali nti sinema z'abakazi zikaabya kati ze mpulira n'emmeme esindiukiridde. Kale tofaayo bwe tulaba tuddayo gojja okulonda. Yajja agezeeko omunywegera. Baba bali awo waliwo emmotoka ezajja ku sipiidi kukakana zikonaganye. Wandibadde oyita mwenda emwemu. Lodi yadduka emisinde ajja asooka alabe ki ekituusewo. Emu yeefudde n'okwefuula. Bafuddeyo kaasha. Nakye yakwata kubo n'ayitawo emabega. Genda musee namu ng'asooka ofunye kiti yange. Rodi wa EMT. Gamba emergency medical technician. Nakye yakubira b'ofiisa nabaga bwe kiba kisoboka bajja wano mu Nambiro bawa agenda gezaako okukola ekisoboka lwa nsonga wa EMT naye embeera si nnungi. Laba tabu yamusimba kakiti. Sebo kwatirirako ogenda kubeera oke. Genda obuzibu nga bunajja unagenda okuzza amaaso okwekanya nga kirabika bali mu mmotoka eno yole yabika tajja kusimatuka bulungi. Yakwate kubo ne yeetula najja erudda kyava asooka asikayo okusaidisa eno ku driver seat. Mbulyawo ewakuluma nti wawane najja agezeeko okufuna eddagala kwatirirako bwoti. Poliisi eri mu kuba ejja katete erudda ku mmotoka ey'okubiri mulimu omukyalo nekirabika omukyalo tali oke tandisa ogezaako sika okusemba lodi kyava amaliriza ono nakwate kuba agenda asika n'eggaali yajja asikeko ekijji. Laba tabu poliisi eri mu kubo bannange ali bulungi ono atandisa okwesika. Bakayise 12 rounds reloaded. Esooka twakiraba tulekedde kyakubiri nga wayise eddakiika zaali ziweyako ddala obulungi kubanga wayisewo engeri y'akabanga obuyambi obw'amaanyi nga butuuse. Bagezaako toba basobole otaasa abo abasobose. Nga bagamba Randy Atoni yakulembedde abazanyi wabula Tom Stevens takabuzeemu. Brian Mackinson bonna bagenda kubeera mu sinema. Venus Tazo Sinbazbai nga bagamba Sean Casey yagezaako okunoonya abazanyi be tunasiikana. Aishali n'akwasaganya obwambalo. Nathan Fast yakwasaganya enguliko wabula nga bagamba Chris Force yali kapre producer wa sinema. Bwe batandika okwetika abamu Rudioni yakagatagali yakawadde essaawa emu n'ekitundu wabula Troy Hassan n'abeera production designer wa sinema. Ono baamufubako naye nga kirabika bambi ebyo tebyali birungi yali tagenda asobola kudda mu kaseera ako. Rodi yatunula afubye nga bw'asobola naye ebiseera ebisinga siro Mukama yaba ayina engeri gyategekamu ebintu bye. Kivula mu bufunze abamu kuffe muzikiriza yaffe tugamba insha Allah. Richard Rowero, Mark Braystock nabo baliko ku mukolo gwa sinema. Mukama bw'aba ayagadde Michael J n'akafulumya mu butongole. David Binlo yawandika olugero lwa sinema gye twolekedde. Mukazi watu yajja agezeeko okumya omwami Lowell Rain n'abeera director w'Okotiko. Rodi kyamuluma ng'amaze okuyita omwaka amulambirira tuwadde ebbali makagamu bali bagenda maaso n'okulanga nga bagamba Rodi ayitibwa Governor Thomas Devlin yali abuze yakwata ekubo ogenda okukola ku Lwokuna wabula teyasobola kudda kati kitwalidde ddala ennaku 2 Darlingisi essaati zange endala zenkoleramu ziri luddawa eno sigenda sobola gikoleramu etonyemu eddagala ly'amannyo. Tiweerabya tulina okulya ekyekulo ne sissa wange ne boyfriend we mupya okakasa. Yajje bali mu kiyungu
kujja asobola okugezaako okufuna ku byokulya with these guys. Yes, you do. naye mpulira nga tafitinga mu bagayi bano kuono bajyamu ekyo saagala kuwulira ngaoddamu kyogera kwega ye okusiizako kye kyakimutuusyeko omwaka gumu oguyise mabega alabirira oba osanga guno omulimu tagugwana Besides, mukazi wa mugambe bive nako ng'ovudde ne ku ekyo bw'onooba okutte ekkuba okukomawo mu budde ojja kuba omumanja One lucky guy. ndowooza ndi wa mukisa okwera n'omukyala nga ggwe yeah, you are. mu butuufu oli wa mukisa ekyo kyo kyenyumirije mu bbanga lyonna kujja afuleka juisi buluka ya ambulance kwe kujja ebweru juyira wa EMT emergency medical technician Hi, Jay. ogamba kijje Jay. balina seyawa bwayitibwa jje Oh, yeah. sole kiba naye ntuukidde mu kaddi Come on. wayise mpe ku byokulya Share with your partner. omwesimye muli bafumbo ffe tuli bawuulu oveeka nga tolinako ewesaji leeta kajuisi biveeko ebyo mukyala mulalu Hey, let's go. kale jasi engeri gyalipata naawe mugabane tugende obudde buweddeyo muyiteewo mulina okwate ku bugendo kyapa abaaye mubadde ki tambula gwe siina kyakyengenda kuwa yamugamba afune onako olusufu era bwatyo nakwate ku bagenda bakisika n'eggaali yaabwe gye bakozesa ku mirimu gyabwe yambulesi Get out of here, man. ndowooza wandibadde osirimula ne tugenda kati gye yaavuga seyaawe bwete eggaali nesimbula basobole okgenda okukakkalabya emirimu buli kimu kyonna ekyetaagisa kibeeramu emabega byandibalinga ebya first aid olwo baavuga kuva ku makya paka kawungeezi tebasobola kufuna mirimu gy'amaanyi giri awo kati alina okunyuka agenda asisiika ne mukazi we wa mukazi we yamugaye bakisaawe balina okugenda balabe sisita we bali naye ekyegulungu gasseko ne boyfriend w'omupya bifo nga tebannaba kunyuka Dispatch. baabayita One, we are en route. anti tugenda kukwatekubo tugendeyo balina bwe babagamba sisya bikaluwe yeetaaga obuyambi kati engeri gye baali okumpi baavugirawo ambulesi basobole otuukayo muufo era mu dakiika nga ziizo baali bamaze otuuka erudda oyo siyo ye yeetaaga obuyambi waliwo gwe basiikanawo naye nga entambula gyatambula ono yabakana mubake katonda wattu nkulina tofaayo kati oli mikono gyange funa kaswekya bamusyeko bamuteekako erudda aya muyingize munamu ambulesi muyiseewo basooka ne bakwekebejja kusyako n'ecupa y'amazzi His pupils aren't dilating. amaaso ge gamyusa ayinza okuba abadde anywa kayaga oba ki weewakuluma kono waneeno lwoli kujja bikule walabe Jesus Christ. nga wali ekisago baaba linako yalina osooka omusalako bino era buteefu n'abijjako What is agenda okuzza amaaso nga mutungu It's bad for kids. abavubuka ennaku zino enjaga bagiteekayo namba mu lubuto nga tebakyazanya kati abali wana essimu neevuga ono yamugamba essimu gikwate essimu eyo gikwate Hey, okay. waayi obadde kingenda gikwata nokakkana Hello? hello Hello, Nick. ogamba kiniki Can begin. tugenda tandika tutya oba But I'm kind of busy right now. waayi ndi bizi essaawa zino ogenda kunsonyiwamu They need to be. lodi yamugamba ekintu kimu nti miizaani tezikyakwatagana bulungi zeetaaga otteeka mu nfu Sarah died. kasoogezako ova ku ssimu eyo mukazi we agenda kufa saara And our fun before it even begins. The fuck? gwe What do you want? kiki kyoyagala Attention. neetaaga attensioni yo Assuming I now have. aye sirabika kati ngifunye kasanjogedde ku saara Nick, what I want you to do is step out of kyenjagala kikimu kyoba osooka okukola fuluma emmotoka eyo private conversation. fuluma emmotoka eyo kubanga sietaka muntu ena kulya mbozi kyetugenda kuba nga twogera tusobole okufuna ka private conversation Be right back. luli kyakola n'afuluma What the hell? gweokola ki naawe kyokka toli yeetaaga bya uwai Second, Jay. 1 second. jasipa akatikitiki kamu aha Okay, I'm out. nfulumye Few more steps. weeyongereko ebigere bibiri mu maaso neyongereko ebigere bibiri mu maaso kiba kitegeeza nti amulaba neyeesikamu mu maaso That's fine, thank you. kati ekyo kiri fayini awo tusobola okwogera bali waliwo engeri ya kamera That's right, Nick. I'm watching you. From this moment on, yamugamba kyenjagala okole kiri bwe kiti
okuva kati njagala ogezeeko okukola kye mbagambye. Wulira. Rudi ayogera ali bbali. Yamugamba nti oba olina issues nange njagala tusisikane face to face. Oba osanga tuzoogeremu. To use some kind of sick game? Tugenda kwetolola muzannyo, tugenda kubeera mu muzannyo. Kono kyo kyekusiya ku muzannyo gw'ekipangulu kufu. Ye baguyita 12 rounds. Then you lose, I turn myself in. You don't. Singa omalako emetero 12 n'owangula, then ngenda kwewayo. Wabula singa olemwa, abantu bangi bagenda fa, bagenda funa obuzibu. Unatandisa okwesika. Uwaina wesoko jonyamiko omukyala yeesika. If you refuse to cooperate, Singa ogaana okukolagana nange, era abantu bagenda fa. The attempt. Singa ogezaako okuyita poliisi, Die. abantu bagenda fa. Nick naawe soko jonyambe. Katonda omwana yeesika. Nick ali ku ssimu. Omusajja mugambe tova ku ssimu. Why me? Lwaki olonze nze? Why does anything happen? Lwaki buli kimu kituukawo mu nsi? Random. Maybe Lwaki ebintu ebisinga bigwawo oba osanga ebisinga bigwawo lwa nsonga omuntu abeera mu kifo ekituufu mukadde akatuufu. Kakati let's start things off with a bang. njagala tutandike ebintu bino ndowooza nakubaluka n'abakopesa bwanyiga bunatandika okankana ono yakimanya oba osanga munda mulimu kojja yamugamba gye fuluma awo kyokona atadde sesiko mu matu fuluma vaayo mugambye sebo tugenda tutandika na bbanga kubaluka kojja nebaluka Rudi amukubidde essimu n'amugamba guno gugenda kubeera muzannyo gwa mwetolo 12 wabula singa owangulako emingi kiba kitegeeza ngenda kwewayo eri poliisi wabula singa akusingako ku myetolo egyo 12 kiba kitegeeza nti abantu bangi bagenda fwa naye nga lwakubanga gwe yakwate kuba gyasooka azikiza esseyaawe gye yali akutte akali omu kaseera ako essimu yavuga Hang in there, buddy. Hang in there. wama ogira okwatirirako seya essimu evuga najja agikwate. Well, that was round one, Nick. ebadde round esooka Nicky Boss. kiba kitegeeza nkulidde You son of a bitch. gw'ogwana gwa malaya Killed an innocent kid. ossa omwana atalina musango. can we agree to disagree? On that point. Saagala tugende maaso nakaaniya ku nsonga eyo owulidde ekyo omadde ekulagako I assure you that oli mulalu Once you understand what I am doing, bw'onooba otegedde ki kyenkola very safe. kyava asooka afuna essimu ye gy'abadde asudde I don't know what this is all about. kale sima kino kyekusiya ku ki See, you're angry. I get that. nkimanyi olabika oli munyiivu Solution. najja asindika emesegi you send that text. bw'osindika mesegi eyo mukazi gwe agenda fambwa gwe kirwadise bwe kimulaba It would be a real shame if ate kijja kuba kiswaza mukazi we okubanga afudde naye nga bubadde buvunaanyizibwabwe afudde ku lulwo oh please, he'll tomulumya look. Trust me, if I wanted him dead, Eddie be neesiga singa mbadde njagala abeere mufu yandibadde mufu doubts. ewatali kubusabusa kanajja amusindikire ka mesegi bw'oba weesikamu mu kyeggamba Nick, anyone ever tell you that? Don't you hurt her. bamengena kusaba tomulumya sigenda kumulumya As long as you follow the rules. bwe kasi ogoberera amateeka g'omuzannyo gwange Rules. Rule number 1: etteeka erisooka fucking cop. teri kuyita basirikale teri kuyita basirikale Oh, that's more like it. ekyo kirungi essimu ogizizaayo Yeah. kakati nekiddako See your face, so I know whose ass I'm gonna kick. njagala kakasa munda bafeesi y'omutumbavu gwengenda osamba obutofaali Now, kati ssebo let's play. ndowooza tugende maaso n'okuzannya Okay, you just received a message for olisiiviiza emesegi essaawa eno eya rawundi namba 2 holding at the kuliko adress We'll find a 1178 Columbus Street yamugamba nti wowetaawo ekizimbe nga kimu You're gonna start ku street eyo oba ku adress eyo ogenda sikanawo emmotoka emmotoka eyo now. Those are sirens. If you were still there when they arrived, njagala okwate kuba ogiyingiremu obugombe bwa poliisi bw'onooba okyali awo ze sima ki kyogenda kukola yanguwa Listen to me. mugambye ssebo lawundi eyokubiri yakusisikana mmotoka
It's gonna be okay. yakwate kubadduke Be okay. amusindikidde message nga message kuli address Columbus Street namugamba nti genda wogenda sisika nawe emmotoka yadduka musajja wattu rawundi yakubiri muwadde eddakiika talina kukola nsobi singa eddakiika zimugwako nga tanabatuuka kumaliriza ekyo kyaba mugambye ekkola kibaseegeza aluuzinze musaatu yadduka misinde kwe kujja ebbali n'asooka amagamaga ene obuzibu nga bunajja emmotoka ziri wano kyalo Car. motoka eriki genda ogikwatako ngeno nywevu banange nakwata ku yokubiri nga nywevu kyokka obudde bugwayo Yesu Kristo fudde banange kyava asooka amagamaga asigaze eddakiika emu n'obutikitiki obugwamu. Oh, you gotta be kidding me. Tekwa kuba ashaga kati yakola kyava linnya amadaala eno waggulu seba ate waliyo parking road ayaya zibeera muno kyalo n'asooka yeebuuza motoka eyinza kubeera eriwa ya mipiira ebiri oba osanga ya mipiira ebiri kuba yaŋŋambye rawundi namba 2 naye ate yaŋŋambye motoka rawundi namba 2 wasigadde butikitiki 38 najja tufudde banayi agenda okussa amaaso kyava alengera ebbali waliwo ewali akagambo 2 hours n'amanya kasi alengedde kayobosanga ne kamuwa shayini kalike kamuwadde shayini eyinza okuba nga yeeno bambi kankugule nekyagala obaluke yagigula gera okugikula nga tebaluse byakiralu yalina otuula munda. Congratulations. Webale tuuka ku buwanguzi Oh, so? wangudde Didn't I? Well, maybe next time You'll do better. Now listen very oba osanga omulundi omulala onoosobola ogezaako otuukiriza obulungi now. 3. kati mu motoka eyo It's now. mwe muli kulu egenda okutula ku lawundi namba 3 we've got a schedule to keep. tulina sikeju sebe ey'okwasaganya Let me add a little incentive for you. kansooke ngekyeko okubaako ekirungo kyenkuteeramu n'amuteerako essaawa mugambye sebo tulina sikeju gye tugoberera mugambye kebera mu motoka mwe muli kulu egenda okutula ku lawundi ey'okusatu musatu n'akebera kiki ekiyinza omulaga lawundi ey'okusatu agenda okuzza amaaso bwati okwekanya kuliko wano akabiriti ka hoteri mulimu obuti 3 kakibasitegeza alina fuka agende ku hoteri eyo yakyusizawo bukyusya gaali n'akwata ekuba atawanyike yuli n'afuluma parking road wabula bw'atuuka ebbali yawetera wano kenda akutte side shed baba akutte side sheno kirodi sebo kina we kirabira kigenda okuzza amaaso ng'agenda mu direction nkyamu ono omusawo mulalu yagirinnya akabaati You're going the wrong way, Nick. gwe sebo mbwagwa ogenda mu direction nkyamu kono sirika You think you can get there before? olowooza osobola okutuukayo mu budde nga nze siriiyo lodi avuga agenda sisikana mukazi we ate kangezeeko Hey, stop it. You think I didn't plan for this? golowooza kino saakibala nti oyinza okukola ekintu ng'ekyo Detonate the bomb that you activated when you started the engine. kiba kitegeeza ogenda tegulula kojja oba ngenda tegulula kojja gye wataddeko kasita watandise emmotoka eyo kasita wagitaddemu ekisumuluzo wataddeko kojja najja alingizeeyo alabe nga kituufu kojja gyeri n'asooka yeesikamu ate yajja afune entambula nekikuba ku ssimu ye You get back in that fucking car. ngenda kusabodde mu motoka eyo mbwagwe You're gonna have to do it yourself. bw'oba oyagala twala kojja eno mu kifo ekyo ogenda gyetwalirayo I will blow that car up right now. singa ogaana ngenda kubalula emmotoka eyo You wouldn't like that now, would you, pal? You want to die to ate si kiwa nti wandikyagadde Dear sweet Sarah, that? She bw'onoofa golowooza ani agenda okulabirira omukazi gw'onoobolesa emabega if you complete the round, singa omaliriza emyetololo gino take the bomb. oba singa omaliriza omwetololo guno kojja ngenda gitegulula ngenda gijjako Nick, if I wanted, nina kwesiga don't you think I could? singa nabadde nkwetaaga oli mufugoloza nandibadde saakikoze dda I know you won't kill her. nkakasa atya mutogenda kutta mukazi wange You wouldn't have any reason to play now. anti singa mutto ojja kuba tukyalina nsonga ekuzanyisa Decide. ng'ofudde ne ku ekyo 10 seconds. olina sekendi sino 10 ezisigaddeyo
motoka gifuko gitwali gyetekeddwa okgenda. Omugambye singa ogituusa mbudde ze bomu sigenda gitegulula. Kati yalina okudda motoka agifuka agitwale mu kafo. Gitwale ku hoteri. Yagireeta. Omugambye gwe tuwuleke omukazi sigenda mutta kati. Kubanga ekisooka singa mutta kiba kitegeeza ogenda va mu muzannyo ojja kuba tokyalina kikuzannyisa. N'ekiri kyenkutenga lavregi. Yagivuga. N'asooka agireeta kaasha. Banange asigaze eddakiika ntono tukamunfu. Wa bw'atuuka ebbali n'agikyusa. Muzeetu yavuga eggaali. Vaayo gasiya nayo masiikini. Wasigaddeyo nno. We yagipakingira ddala wennyini. Ntuuse kojja gijjeeko. Kojja gijjeeko mbwagwe. N'agijjako Katonda wa. Wow, nicely done, Nick. Mu butuufu Nick entandikwa simbi. Friends today. Kati wakalya emirundi ebiri. In one of the rooms of this hotel, you Kati njagala okwateko oyingire mu hoteri eyo. Ezimu ku luumu ezo Questions? ogenda sisikanamu ekigenda okutwala ku mwetololo ogwokusatu. Oba gwandibadde ng'ogwokuna. Hey, you better hurry. Round 4 is already. Wandibadde oyangwa. Kuba kirabika eddakiika zaatandise ez'omwetololo ogwokuna. N'akwase kubo n'ayitawo. Genda otuuka ebbali ku luggi. Nga waliwo kamera. Yakiba kirisejja ssebo kimulabira mu kamera ze ez'enjawulo. Ziri ku bbala ng'ogasseko ne mu bifo ebirala. Kati yatuuka ebbali. Welcome to the Fortune Palace. How can I help you? Nkuyamba etya mukama wange. Someone OD? Simanyi waliwo afa akoze overdose. Nedda. Looking for a room. Noonya room. You're in luck. We have those here. Asi munnaye room obimanyi bye tulina wano. something on the fourth floor? Waliwo kye baŋŋambye ekiri ku fule ey'okuna. Fuck, come on. Najja mukebere ku fule ey'okuna. Kyokka eddakiika zigwayo n'eddakiika 5. Sorry. Onoonsonyiwa. All of them. Fulozo kegamba ruumu zonna eziri ku fule ey'okuna zijjudde. Find out who's in those rooms in the fourth. Njagala kumanya ani ali mu ruumu eyo. No. Try Match.com. Lwaki sogenda n'ogenda ku match.com bw'oba oyagala funa muntu. I can't help you. Have a nice night. Funa ekiro ekisuufu sobola kuyamba. Kati yagenda okuzza amaaso nga kambadde essaati kuliko namba 4. Listen, man, I'm sorry. Onoonsonyiwa boyi ku kyati. Yakakuba ku mitayimbwa. Sorry. N'akasikamu kiro kye kambadde. On it, it'll stop movement. Engalo gikwatire ku nnyindo omusaayi gujja kulekeraawo. Kasaalengedde nga kambadde namba 4 n'amanya ye kuru. Kagendo poliisi etuka butuusi mu kafuwano ambulance weebalukidde. Loodi wabadde yakagwa. Mulimu nakyali yafulumamu. What's the urgency? Nsonga kyendese wano ey'omunnambiro. Ace? Mukimanyi nkwasaganya musango gwa gavana Thomas Devlin. Paramedic's name is Jay Thompson. Still unconscious. Loodi wa paramedics yafunye obuzibu ayitibwa Jay Thompson. Seriously, you called me here for this? Kati mundese ku lwakino ze senior detective. Well, I thought the same thing. Mu kusooka nalowooza nti njasobola okikwasaganya. Side. Naye ate ekisinga okwasa ennaku. Traces of C4. Aba korona okusya ku kojja baluse bagamba nti ebadde sifo. Paramedic's partner is missing. Kyokka ate patana wa paramedics oli ani akosias amisinga. Malloy? Lodi ayadde ayitibwa Maroy, Nick Maroy. Gonna be all over this once word of the C4 hits. Okimanyi nti abahomonali security bagenda kuba beetolera ensonga eno singa bakimanya nti mbadde mukojja ya sifo. The Geek Squad down here. I want to know what. Njagala ofunire Geek Squad bajje basooke bekkaanye ki ekiri ku kamera eyo. Bano bwedda bali wano ffe tetwakalabye ka kamera. Obwedda sewo we bali naye nga tebalina kye balengera. Nakyalo olutuuse senior detective. Ye n'alabirawo. Kyokka abadde akyakwasaganya musango gwa gavana. Gavana ya misinga. Nnaku 2 kati. Lodi atuuse ku fule ey'okuna. Kanasooka yeebuuza eyinza kubeera luumu ki? Eyinza kubeera luumu ki? Luumu ki? Yabala ruumu. Paka ku ruumu 44. Yejawulirize bani abali munda. Munda sebo waliwo atwala embi. Ali mu kufuna kasya akasyanyu. Njagala weekani. Katonda watu. Gira sebo n'akoona nako. Katofwali. Baabo. Kiyakola. Yakwate kubo n'asekula paka munda.
Lodi yamugambye singa otuuka muno jafuna ekijja okuba nga kikuwulira ekyokuddibwamu. Ali ku mwetolo gwakuna. Who is he? Yani Guy. I have no idea what you... Nze simanyi biki byoyogerako boy. Yakasukuma busukumi eri. They gotta be here. Kiteekeddwa kubeera wanene. Kwe kutandika kifefeta. Gotta be here. Where are Kuli yebuuza onoonya biki. Okay then? Gwe ssebo. Is that right? Wandibadde ofuluma wanene. Wulira. Gambye fuluma. Kakuba bukumi mutwe gashiya. Kati njagala ombuulire. Where is it? Biri ludawa. Kufa ku muno kamusyeke kamweripyeko. Yakakwata. Nakayisawo nakasawo kapembeni. Kati gwe ssebo. Naye namukanyuka erudda. Stay put! Gwe sigalawo olitosekuka. Gashiya ku mbaavu njogera naawe. Yangu. Are you part of this? Simanyirayo mwobiri. Ebikyate. Yeah, I'm part of this. Get away. Of course, bwe bibeeranga byakwagalana kiyitawo. Kubuca by'amagezi osinika manyi. Njagala ombuulire. Biri luddawa. Essimu nevuga. Answer it. Gwe gikwate. Answer the... Kugambye musege gwe kwata essimu. Where is it? Biri luddawa. Where is it? Biri luddawa. Why is this hurt so help? Njagala kumanya mukazi wange gwe ssebo. Mbuuza gwe. It's for you. Ono essimu ali ku ssimu ayagala gwe. Nakwate kuba agenda agifune. Hey, congratulations. Weba netuuka ku buwanguzi Nick. Making a mess. I hope you... Naye mbutuufu hoteero gikyankalanyi kansuwe nti ojja sasula kuba munnange. Of course there is, Nick. Nick Timmy, when you find it, bring it with you. yamugamba nti kye nakutumye mu nda ekyo bw'oba okifunye Blue to run. njagala okwate kuba ogende nakyo Waiting for you in the hotel parking lot. ogenda siika n'emmotoka egenda kuba ekulinze mu hotel parking lot Check. emmotoka erinaanye emmotoka y'omuvubuka oyo najja asooka akebere. What am I supposed to be looking Kati si kyeteekeddwa okuba nga nnoonya munda wanene lot? Hey, you know, Nick, kyenteekeddwa ogenda nakyo mu parking lot see the very thing. ekisinga okwasa ennaku okimanyi Even though it's staring us right. nti ebiseera ebisinga abantu tebasobola gezaako kulaba bintu byennyini ne bwe kiba kimuli mu maaso awo. Your tattoo. Tatuuyo kati waliwo tatu kano gye kalina ku mukono wabula tatu yeefaananyiriza Nice. kaddole akabadde ku kojja. What's your name? Erinnya lyo gwani? Wayi ngenda kubuulira. Tommy Weaver. Mpitibwa Tony Weaver. Come on. Kati gwe jana tugende Tommy Weaver. Kirabikono gwateekeddwa ogenda naye. Ninga mugambye nti kyonna kyonna kyofuna wano kitwale mu mmotoka erinaanye emmotoka y'omuvubuka oyo mu parking lot. Kijja kuba kikuwa kuru ku motolo ogwokutaano. Kano kaagala kubira poliisi. Oli musiru. Kati ssebo tugende. Olona buli kimu kyonna akiraba. Yasooka n'akasiba kamba. Tambula zisyakako. Darling si. Manyi kyoba okulayita abasirikale. Tugende gwe. Kati agenda ofuluma ng'oli gwe yasekudde ku mulyango ali wano. This again, huh? Gwe ssebo kyagala nkwongere nate era. But he does. Akuluno syagala kunnyongera naye kirabikono yayagala. Nagwe aleese kamenyi. Ono yajja akubire poliisi. Kati agenda okuzza amaaso. Ngambye badde bakozesa bayinamu ne cocaine. Namanya poliisi bwenejjawo nesiikanawo bino. Bayinza omutwala. Ate yagikubira. Omanyi? Kanoseeko ogusembayo. Lwali agudde kamenyo. Bano basande masavu bakola mu bbucca. Yitawo. Kano kaba kadduka n'akafuna ssebo tolina gy'olaga gwe sokodde ebbali. Kino kimufuukidde ekirala. Kimugunda amaŋŋuumi. Gwe todduka sigala todduka obadde kyolagawa. Yakikuba egiraasi ku mutwe. Kuba eŋŋuumi. Tereera. Lwabinyama naye ssebo bibeera binafu. Gwe jana tugende. There's a silver sports car in the parking lot. Waliwo emmotoka eya silver eri ebbali ebweru ku mulyango gwa hoteero oyo. Njagala oyite poliisi kuba mulimu kojja. Gwe tugende. Syagala onkaanye tugende. Ono naawalira alinga nakabege. Yeah. My keys are back. Emmotoka ye eriruddawo kuba n'ebisumuzo olwedde bisigaddeyo eri. Your car is. Ndage emmotoka ye eriruddawo. Emmotoka yange yeeyo. Kati bamugambye nti muyingire mu mmotoka erinaanye ey'omuvubuka. Mugenda osisikana crew. Egenda okutwala ku motolo namba 5. Bwa round namba 5. N'akwatikubo n'ayitawo. Benzi! Yasooka n'afuna ebifungo by'eggaali.
mani akafaanana katatu kange yasambusa n'akoleeza. What are you looking for? Kasi ky'onoonya? No clue. Noonya crew. Here's a clue. You're fucking crazy. Naye musajja gwe oli mpangulukufu. Next round. Bw'anoonya crew emutwala ku rawundi eddako. Rawundi ey'okutaano. 5. Rawundi ey'okutaano. N'alengera bigiravuzi. Biriko engalo 5. 5 fingers. Engalo 5. Round 5. Rawundi namba 5. Put in here. Kansooke nkebere mu kigiravu. The hell is that? Kiki ekyo? Looks like coordinates. Just ziringa coordinates. Let's see GPS. Kati emmotoka zino zibeeramu GPS. 49. N'atandika okunyiga ennamba nga bw'azissaamu. Zonna zonna n'azissaamu bulungi. Kati emmotoka bw'ogiteekamu ennamba ng'ezo ekuwa ekifo. Corner of Sherwood and Grant. Ku nsonda ya Grant ne Sherwood. Kati gwe nywera gye tugenda okgenda. Ono omusaala tuba musisikanye mu hotelu wabula bisa bitegere bigenda mu maaso. Let's see it. Leka tulabe ki kye muyinawo. On the bike. That's great. This Bano basobodde okufuna ebyalikodingiddwa okuva ka kamera. Stop. Ambulance bwe yatuukidde sooka olindeko awo. see now what kind of an EMT lead Kati mu butuufu EMT n'abakyafuluma emmotoka ng'olidde alina omulwadde munda. stepping out right. Anti oba osanga essimu ebeera y'amakulu. Essimu nga y'amakulu etya ng'olidde alina omulwadde agenda okufa munda. That's Malloy. Oye Maroy. At least now we know who the corpse isn't. You see that? Olengera He's looking at the camera. atunulira kamera. That's right, buddy. Smile for the camera. Ayinza okuba amwenyeza kamera. Got it. That doesn't look like someone who just blew up his own ambulance. Oyo tandabikira nga muntu ayabiza ambulance eyiye. Anti oba osanga aba yakibaze. He did it again. Aziemu akikoze nate atunudde eri kamera. Looking at whoever he's talking to, Abanga atunuulira omuntu gw'ayogera naye ku ssimu. watching him, Pigama nga omuntu alinga amulaba ku ki kyakola. tapped by any outside sources. Yeah, no problem. You serious? Kati yasooka n'agamba bano njagala mulabo baaliwo eyatapiize ku kamera eyo. Nabaliwa n'essimu nevuga. Skies. Yeah, we'll be right there. Tugenda kuba tutuukawo mu budde. Someone fitting Malloy's description just trashed the motel in Chinatown. And Bagamba nti waliwo omuntu abadde alina enfaanana ya Maroy. Avudde ku hoteeri emu mu Chinatown. Wabula agiresa agikyankalanyiza. Bano balina obbaleka ku ekyo. make the call. Bagenda maaso n'okwekanya footage avudde ku kamera. Detectives nakyampozi ku kasekuno lyayitibwa Skies. Basewo bagende ku hotel. Look, man, if this is about money, Kino bwe kiba nga kyekuusa ku nsimbi. Nsimbi you kidnapped me, right? I didn't. ndowooza y'ensonga lwaki ompambye kono sikuwambye. What it looks like from where I'm sitting. Kati golooza kino nfaanana ki? What other reason would there be? I don't know. You tell me. Wait, I'm supposed to tell you why you kidnapped? Nze nteekeddwa okuwulira lwaki ompambye. The choice. I don't want money. Nze saagala ssente, kino nakikoze lwa nsonga nabadde sina kyakusalawo. The guy that called you motel room's behind all of this. Gaye yakubye essimu nga tuli mu motel room yali emabega wa bino byonna. My wife, and he won't stop unless I play his crazy game. Yayabizza dde emmotoka omwabadde seeya wange n'amulumya. Yagambye agenda kutta mukazi wange singa sizannya muzannyo ogw'ekitumbaavu. Connection. Kati nze kyemanyi kiri kimu kyokka bino byonna birabika biri connected. Biyinza okuba byekuusizako gwe. Oh, wait a minute. Lindako. You hear that beeping? Owulira akakaabaako. Najjayo okugulu. It's my locator. Alina ssebo ka ankorate. Yeah. Kano kalokeeta kange. Which I just violated because you. So Bw'abadde ku payroll. Kati agivayoletize lwa nsonga n'amuyingiriddemu. Congratulations, Nick. That's another one in your column. Weebale tuuka ku buwanguzi. Waypoint, very exciting. what is that? Ani oyo? Tommy. Tommy! Welcome to the game. Weebale kujja mu muzannyo. Your new best friend has filled you in on the deep Ndowooza seeyaawo yamaze dde okuwulira ensonga za buli kimu kyonna nga bwe kitambula. electronic. Tracking bracelet. Now, because you've been Yamugamba nti Meroyi ky'otategedde nti omutumbaavu oyo aliko ekiyitibwa electronic tracking device. so the police can't. Naye kyengenda okuyamba kiri kimu kyokka ngenda gijjako poliisi eremegezaako kubanga ebanoonyereza na kumanya waawe muli. But Naye let me leave you both with a little reminder. kansooke mbeko kye mbalekera kibajjukize bwe ensonga eno ssebo teri mu muzannyo. Rawundi namba 5 agiridde kati ayolekera ku rawundi namba 6. Avuga genda ku nsonda ya Grant ng'ogasseko ne Sherwood. Are you the lead on scene? Yes, I am. What's going on? Bano baatuuka ku scene ku hotel. Motoka yene eyogerwako. Basikanyewo motoka ng'erimu kkojja.
Rodi abadde yakavawo banga sigwanvu. We're missing something. We gotta be. It said 12 rounds. Why 12? Omusajja ono yagambye mbu ekintu kino kiri metero 12. Lwaki metero 12? Frankly, why are you on parole? Lwaki oli ku payroll? It was it. The DUI. Ate ensonga yali ya DUI. Mistake. I got out 2 days ago. You don't think Kati mbadde nakafuluma nnaku nga 2 eziyise emabega. What any of this shit is about? maybe someone you knew in prison? Oba osanga omuntu gwe wabadde omanyi mu kkomera nga bamukyankalanya n'asalawo akutayiza ebweru. And besides, you don't look like you're doing too bad. Toyogera ku byansimbi olinga agamba nti zenyina sente nnyingi laba gwe emmotoka gy'ovugako nino emmotoka si yange. Car is it? Emmotoka yaani? Simanyi. Why don't you check the glove? Lwaki sokebera mu glove box n'olaba? Ebiseera ebisinga bateekamu ebiwandiiko. Najja akeberemu alabe. The owner is Roberta Shaw. Ayitibwa Roberta Shaw. Do you know her? Omumanyi Roberta Shaw? Wasi mumanyi? Yeah, I do. Nze mumanyi. That was my lawyer. Yali lawyer wange ku musango gwange ogwa driving while intoxicated. We just got really lucky. Kyogamba tubadde bamukisa okusiikanangako jeno teriiko. Get this. Wulira kino. I told the clerk. Omusajja akola munda kigambibwa nti Meroyi yamugambye nti emmotoka eno eriko detonator mune wakojja. To a Donald Perlmutter who's on the suburbs. Emmotoka ya rodi ayitibwa Donald Perlmutter abeera eri mu sababu zemmanga. Nakyakya basooka atambuza amaaso mu kifo kino. Baliwa n'essimu nevuga. Traffic cam 1's being tapped. By who? Anti ekisuufu kiri traffic camera zabadde tapped. Obuzibu obulwe tetusobola gezaako kumanya ani abadde azitapingyeko. Lwa nsonga kizibu tracing okumanya waya wa gye ziba giraga. Oba sigino gyebeeraga nti lwa nsonga kyonna yakyetoolodde. Guys gotta have a hobby. Figure it out. Njagala mukinoonyerezeeko mulabe. Kubanga kirabika. Rodi si yakola bino. Ye nakyabwagamba. Briefcase back there. Waliwo briefcase eri emabega eyo sooka ogikeberemu olabe. And what am I supposed to be looking for? Kati si kyeteekeddwa okuba nga nnoonya. The scales. Omusajja ono yayogera ku kiyitibwa minzaani. Cauley said something about scales. Yankubira essimu nga ni mu ambulance n'ayogera ku kintu ekikwagana ne minzaani. Yaŋŋamba mbu simanyi minzaani tezikyabala bulungi. Ngenda muyambako zisobole okugezaako okuba nga zipima bulungi. Saakitegeera. Keypad right there on the dash. Got it. Keri yajja akubire nakyala essimu. Yeah. Oli asizewo akubire looya wa mubuuzi. W'emmotoka gye balimu ebadde ya looya wa kalodi kano. Yakayamba ku musango wako gwa DUI. Keri bali bagenda okuba essimu ng'essimu evugira munda mu mmotoka. Ye! Keri emmotoka ejjeetyo essimu ejjeetyo ovugira mu mmotoka. Basooka ne bapaakinga eggaali. Agikebedde emabega nga teriyo kyokka ate ng'evuga kirabika evugira mu bbuutu. What are you waiting for, man? Kati olinda kigula Skylight. obadde ekiwono gaayagala nnyo ebintu bya bomu. Ojja genda ogimantalireko gitekeko ebikalo byegende baluke. Kwata mpola. Najasooka agule walabe. Abaya akagikwatako essimu nevuga. Why is the car stopped? Emmotoka lwaki eyimiridde? Decided to quit on me? Simanyi osajja woppowa. Wano waliwo kamera olowooza. Ye? Where'd you go, Nick? Niki olazeewa. Kalino tekikyamulaba. Anti ono abadde ayagala kkojoba. Bino ebintu njagala obiggyemu omuzannyo. You get back in the car. Ngenda kusaba okwate kuwodde mu mmotoka emu bijjemu omuzannyo. Oba ayagala kkojoba oba tayagala kkojoba ze tebikwatako. Under the name Iggy Pop. Omuvubuka gwe baatutte Well, yerijasitalinze wano ng'akozesa erinnya eriyitibwa Iggy Pop. Okay, I want to know everything about Njagala kumanya buli kimu kyonna ekikwataka mu muvubuka ono. grudge against Naddala lwaki Meroyi akutte kuba omutwala. Kati okyakkiriza mbu Rodi ali innocent. armed and dangerous and wanted criminal. Kyoba okola fulumya APB ogamba abasigadde bonna abali mu field nti Rodi ali armed and dangerous. Njagala bamukwate. Kanakyake kana akabadde ne Rodi. Yaba waliwo ekitali kituufu nakyala detective. Bano bajja basooke babikule emmotoka balabe ki ekirimu. Boys tulina okwekaanya. Oh my God, babe. Bagenda okuzza amaaso nga mulimu omukyala. Uno n'abadde alowooza oba osanga kitala kubanga naye alina enviiri za buron. Yesu Kristo si ye weewange. that's her. Yeye. Si yeye. Kyentegeeza yeye looya. That's a lie. You know something.
oteekwa kwa lisi olina kyomanyi toyinza kuŋŋamba nti bino byonna byonna ssebo coincidence looya we yali akola ku musango ogwa DIU yuyu You like what you see, Nick? simanyi oyagadde kyolengera Nick. Next time that could easily be Sarah. mulundi oguddako tekigenda kubeera kyangu lwansonga jasikana Sarah mukazi we You son of a bitch. gwe gwana gwa malaya. I make the rules. nze nkola amateeka nze esalawo ki ekiteekeddwa okolebwa. Our own needs, there would be chaos. Laws need to be enforced, Nick. You're about to find that out. yamugamba ebintu ebisinga birimu obuvuyo amateeka gateekeddwa ogezaako kubanga gateekebwawo kiyabuka osigaza obudde butono mwandibadde musimula ne muvaawo mu ddakiika mu bwangu ddala bwe baso ne bakwatiko basobole okudda mu gaali beeyongereyo. mugambye essebo obuvuyo bungi amateeka gateekeddwa ogezaako kubanga gateekebwawo gateekeddwa okubanga gabeera enforced. bano bakyalambula kifo bakwatiko ne bayingira mu namotel room mwabadde oli omulezi gwe gasiteko ne nakyala Thanks anyway. muroyi gwe yatutte. So I had him check the name the girl gave us. Tommy Weaver is for real. bagenzi okebera erinnya nga kiraga nti rodi abadde Tom Weaver. Governor's kid. ekyewunyisa omwana wa gavana Tom Weaver Considered the black sheep of the family. yakyasiza okubeera ow'ettabu mu famire waddalu Real thorn in his dad's side politically. era nga yafuuka eriggwa ery'amaanyi ku sayidi ya kitawe mu by'obufuzi. Took her new last name to piss him off. kitawe bwe yafuna divorce Selling him after his recent maama we ssebo n'agenda omwana yasalawo akozesa erinnya lya maama we yali agenze days ago. taata ne kimunyiza n'asalawo agezeeko okwesonyiwa omwana oyo. Missing. luiseti lye baali bakwatekubo ne bamusiba Involved in the governor's bamusibira mu rehab abadde yakatebwa ennaku nga 2 eziyise emabega Not a coincidence. anti ze ennaku gavana ze yabuliramu His kids released. katoloza meroyi yatwala gavana ng'ogasseko ne mutabani we. Check with the rehab facility. njagala okebere ku rehab facility Chummy with. Maybe he got in deep with. njagala ofulya information bantu kibe yateranga okwogera nabo n'omwana oba osanga waliwo gwe yanyiiza yasalawo ogeza kumutayiza ng'avuddeyo. Traffic cam near the motel. Malloy left the scene in a 2012 Mercedes. okusinziira ku traffic camera eri ku hotelu kyalaze nti meroyi It's blocked. yafulumidde mu motoka Mercedes Benz eya 2012. Tracking device. mpozi n'ekirala Roll. Great. omwana oyo Yeah, no. Tommy Weaver ayinako ka tracking device kwegamba kakongovule Anything we okusija ku perolo ye. top of the line stuff, and it's kuno yabagamba kijja kuba kirungi singa tugezako ka tracking akona obuzibu obuliwo All right. ffe tetusobola kikola nga ffe. Get something. doing our kale munawe mwina kyemufunye mu ŋŋambe nti aya omwana ssebo mutabani wa gavana baali bamusibako nga baali bamutwala mu rehabilitation center badde amazeeyo omwaka badde yakatebwa nnaku nga 2 eziyise emabega kyokka ate mu nnaku 2 eziyise emabega ne kitawe yali yabula. I was close, Nick. kate oleme kutuuka Nick. What? And stop all our fun? Sounds like you think we're gonna win. Round 6. tugenda ku rawundi ya 6. Made it to the halfway mark. Congratulations. osobodde ogezaako okubanga ekintu kino kiri wakati bwe balituuka ku buwanguzi. Hoping. Feeling the same way about you. Touche. Now to win round 6, Nick, kati rawundi ey'omukaaga Nick you have to figure out its significance. olina ogezaako okumanya ensonga ya bino byonna lwaki nabavuziza okutuuka awo. Are you? Well, Nick, Nick here's your chance to find out. I'm giving you the pieces to the puzzle. nkuwadde ebitundutundu ebisobola okugezaako okugattira akazannyo kano oba puzzle kati kiri gy'oli amugambye nti wandibadde ogezaako okumanya lwaki mbasindisaawo Anything. bwe sooka olabe ki kyonna ekiyinza otuyamba. What'd you say? ogambye eki I said I know this. ngambye akafo kano nkamanyi akafo akategeera road Tony Weaver. This is the place I had my kano ke kafo we nakurashingira ku musango gwa DUI driving while intoxicated musango gwa mutwaza mu rehabilitation center. yeah. ogambye mwaka gumwe mabega nti ye I was at the right place at the. Rudy agamba wema nali mu kafo katuufu mbudde obutuufu. This is about that night. ekitegeeza kino kyekusse ku kiro ekyo You were the driver. ye gwe yali avuga emmotoka eyo Home from a party, man. motoka eyakoona ko nali nva ku pati I was just coming home. nali nkwatakuba okuddaka wama There was a woman in that car. You mu motoka eyo mwalimu omukazi mu motoka gye wakoona trapped. omukazi yali trapped seatbelt yali emukutte She died. omukazi oyo yafa bannange
minute. That wasn't just a DUI. How were you out? Eyo teyali DUI choka. Wafuluma yotya. I told you, man, it was just an accident, all right? Yes. Bullshit. Leka nawe. That's manslaughter. How did manslaughter charge get reduced to less than a year in rehab? Yamugamba nti nze kinnewunyisa bwe banga dda mutuufu yali manslaughter. Eyinza atya okuba nga bali gireducinga ne bakutwala butwazi mu rehab. My daddy! Kitange ye yabikola. Charges reduced, okay? Kitange ye yatobanga bw'asobola emisango okuba nga gibeera reduce oba nga bagikendeeza paka mu rehabilitation center mwaka. The dead lawyer in the back of the trunk? Kati ate lawyer oli yafa. Yamufunira lawyer ngo gasyeko n'omulamuzi. Me, the lawyer? Nze lawyer ugwe. Najjukira. Him. Kati emmotoka eyo mwasimatukamu omusajja omuyeka. It was his wife. Omukazi yafa kisegeeza nti yali mukazi w'omusajja ono atucunya. And rather than pay for what you done, you weaseled your way. Kifo ky'okwate kubogezeeko sasulira kiki wali okoze. Sebo mwe mwazanyisa buzanyisa amateeka. This is fucked up. Bino biri fucked up sijja kulima. His own hands. But you can bend it to avoid paying for your crimes? N'osalawo ogezeeko okubeninga amateeka oavoidinga emisango. Weak, man. Then you could have apologized. Alisi wandibadde okwate kuno ogenda wetondera omusajja. Yeah. Ye. It was an accident. Yali accident. It was a mistake. Yali nsobi. Of my life. I didn't do it on purpose. Kino saakikola nakigendererwa. I'm supposed to just throw away the rest of my life. Nali nteekeddwa ogezaako okuba nga nsanyawo obulamu bwange olw'ensobyemu yokka gye nali nkoze bweti. What about the rest of her life? Kati ate obulamu bw'omukyala yali afudde. Ekyo wali okirowoozezaako. What about the rest of her life? Ate obulamu bwe bwonna obusigalidde. Because of you. Bino byonna byatukawo lwakubanga gwe. Bino byonna. Bino byonna ebigenda mu maaso na ssaawa zino lwakubanga gwe. Because of you. Byonna gwe. Partner's barely alive. Patana wange kataafe. Mukazi wange ali ku nninga. Banvuze emmotoka ya bomu lwakubanga gwe. You bloodsucker. Yakwase kubo n'ayitawo essimu evo jangu. Jangu. I got it. Essimu ngikutte. I know what this is about. Wamamanyi kino kyekusiza ku ki? Night, the accident. Kyekusiza ku kiro ekyo ekyaliko accident oba akabenje. You lost your wife. Mukazi we yafa mu kabenje ako. Bwe bamwogerako n'awulira ne Nick. Everything, Nick. Nick, nafiirwa buli kimu kyonna ekiro ekyo. I'm sorry, but Onoosonyiwa. Don't you dare pretend. Leka kweyisa nga atalina musango mu kino. Owulira. You saved him. Wataasa omugwagwa oyo. If you would just let him die. Singa omutumbaafu wamuleka n'afa. Bino tebyandibaddeho. Necessary. Bino byandibadde tebyetaagisa ssaawa eno. Had the justice that she deserved. But no. Yandibadde afuna ekibonerezo kyagwana naye kati wali weefudde omuzira wataasaako ye yekka. Kati gwali mulimu gwange. Omulimu gwe gwali gwakutaasa ne mukazi wange. Those who needlessly inflict suffering and Mazima n'ogenda maaso n'okutaasa abantu abaleeta obulumi mu bannaabwe. 12 jurors were supposed to decide his. Ab'akakiiko akalamuzi 12 abaali bateekeddwa ossala omusango gw'omwana oyo tebaasobola kugukola. For them. Naye kino nze ngenda kukikola. Round by round. Him, Round by round. other, the judge. Omulamuzi, lawyer, oyo omuvubuka. you, Nick. Mpozi kugasseko naawe Nick. this isn't the answer. Ino sino si kyekyokuddibwamu. Be able to buy their way out of Nick. Ono yakiraba nga kiteeka bigenda kubeera bizibu. Yasalawo atawanyike. Doesn't want to Play anymore. Kirabika kyaliwo takyayagala kuzanya yuyo atawanyise. Bw'otamufuna gw'omanyi. Rodi agambye nti abo sebo baasobola okugezaako kuzanyisa omusango. Kubanga amazima gali nti omusango gwali gulina kugenda mu kooti. Alice Rodi bamuvuna ne manslaughter bamusiba emyaka ng'etaano mu kkomera. Naye sebo bali baazanyisa amateeka. Taata yagula lawyer n'afuna n'omulamuzi. We know he was fine. Omusango ne bagureducinga ne gubeera wano ya mu rehabilitation center kyekyokka. Rodi agamba nti ab'akakiiko akalamuzi 12 abali bateekeddwa okukola ku musango ogwo ngenda gubakolera. Ye agenda kikola agenda fuuka mulamuzi kwe agenda fuuka wakakiiko kalamuzi mu musango guno. Emyetoolo 12 bonna bonna abali mu nsonga eno bagenda kufuwa. Ye bw'agamba. Since you left for work this morning. Bano baakwatiko ne bajja basiikana omukyala. Sarah. Or do anything unusual? Mukazi wa Nick. Everything was fine. Mrs. Malone. Unambuuza tulina kyanjawulo kye walabye ng'akwata ekkubo kule kuli ogenda mu kooti wali kyanjawulo. Buli kimu kyonna kyalinga bw'atera okikola bulijjo. I don't know, but whatever it is, Nick, Munansonyiwa. a part of it. Siina kyemanyi naye sikiwa nti Nick ali part of bikyamu. Tayinza kubeera part of bikyamu. Ono seba afubutuse yagamba wayi. Egyo emyetoololo 12 nze tekigenda kunsyanga wano eno. We'll do our best. Mukazi yabaga ngenda bassa munoonye bange mufune. Ko ntugenda kukola ekisoboka kyaffe.
yenda munda nga tabitegeera kusya ku mawulire sebagazi ate kimukanze already wenda akuba ku simu ya Nick ng'essimu ya Nick teriiko ono seba ayiseemu metro 12 balamuzi 12 mbate simanyi biki era nga nze ndi awo. Well, Nick, because of Tommy's antics, You just lost round 7. yamugamba Nick, I just deactivated. olwa Tommy Lost it was hiding Tommy's kiba kitegeeza nti rawundi ey'omusanvu yongikuliddeko kati kyenkoze ekigenda okukwasa kiri kimu kyokka mmaze okuactivatinga ankolet eri kugulu kwe kiba kitegeeza poliisi egenda kubejja mu ddakiika ntono okubasiikana. your location. Poliisi egenda kubemanya we muli. Okay. Owaayi Tommy's anklet. In the west side of tufunye adresi Where? ku ankoleti ya Tommy Want every available unit on those two. era bwe batunda kya detective bamu adresi n'abagamba nettaka uniti yonna yeetaagisa bababeereko bonna mubakwate. Hey, help! Hey, guys! Abayi nole bw'alengera b'ofiisa abayita munyambe waliwo embwengo bayiye eyagala kunzita oyo mutumbavu ayagala kunzita mu ntaasi munyambe yuyaze wayi kakano badde kisokodde bali ofiisa siina tabu yonna siina tagali siina kisi siina buzibu bwonna bwese busokodde wano erudde omuntu ogoba wakire ani akuwa olukisa ogoba omuntu bwatyo ng'omubbi ono yakimanya b'ofiisa kati ayina bakalira mu bukalizi si yerwesora baba neŋŋumi yitawo gwe tugenda ffena kati kutwalira mu ya poliisi gwedda wansi naawe omuntu agisambye wansi w'emmotoka n'akanyuga erudda baabo muveeko gasya gwe temukwatiri ono yamuyisa mpaka wansi bamufukidde oli n'atawanyika gwezabo gwe kasajja gwe jakakuba omuggo nekagwa waki ayayayaya bano kyabakola muyiteewo mumusaaba badde ki yakuba bano emiggo buno busa bwennyini nze tonkuba jangu tugende tebinagwa jangu tugende omusajja agambye biri ku nyanjula gwotawanyika jangu tugende jangu Yesu Kristo n'amuteeka munda n'amuggalira. Sorry, guys. Bana munasonye obagunda naye You're part of this whether you like it or not. gwe ssebo oli kitundu kya bino oba okyagala oba toyagala Just let me go, all right? lwakitondeka ne ŋŋenda naawe n'asimbulirawo eggaali But you're gonna help me. oteekeddwa okunnyamba baba bagenda ne basooka bagwa mu za poliisi mu maaso ala mufulume emmotoka Put your hands up now! teeka emikono mu bbanga wandibadde osiba seatbelt kati seatbelt nti ye kubanga kale ate b'ofiisi abava sekula wali b'ofiisi emabega kiba kitegeeza musango wano kati olina tawanyikira ddala nywera okola kyabasajja okoona abakoone kono nyina obakoona kakana wansi kunzikakana ebiki naawe mugamba kakana oli yabuuza nkakana biki mbeera sidungi mpoleza kukakana nywera obuuza nywere ku byaki ofiisa no basibira kuli motoka nesooka zikoonagana awo n'afuna waazi n'atema We need to kill that signal. twetaaga osooka okugjako sigino ya ankolet Something to kill that signal. tulina okufuna ekintu ekisobola okugjako sigino ya ankolet eyo kwakiraka kuba tunoonyeza tugiwemu amazzi ejja kusirira ng'ekyaliko Really? oli musiro Well, fuck, at least I'm trying. ali sinongezaako Hours in it? ezo tonaaba nazo wali tusobola kirowooza nti naaba nayo tevwako ne basooka babatwala entyagi kalina bagudde ku main road Stay on it. Don't lose them. bwe basigaleko temubaluuzinga
bano bababulidde bano gye bakutte nakyana bagaba bazikyuse nabo ezaabwe gye babasiika ne gye bali baabo oyinza okuwuza sio batwala munene katonda watu bwatuuke balinga ne maaso sio babasyagyeko maaso ne mabega muveeyo mutulage engalo zammwe kati ngenda basaba mufulume emmotoka kati wetufulumira boyi biba byononese boyi kino kya bugwagwa tetusobola kwewaayo muganda wange mufulume emmotoka essaawa eno tebisobola kumekerera ssaawa eno sisobola kulekera ssaawa eno kati kiki leka tulabe kiki kyokola gwe afunye kitiiza kitiiza ogenda kikozesa ki abasajja bajja kusekulabana nga balowooza okutta embwasi babaga bafulume egaali yasooka n'abirowoozaamu The only thing I can do. Thank God. I thought you were gonna try and... yagamba kyatasobola kukola kiri kimu kufuluma wano yagizabuza manju gizizabuza mabega ne basooka basekula amanda katonda watu yatuukira ku bano namaana agiweta mulindeko temukuba njaga musekiwalinga ekifo kyonna alina sebo gyayingidde munda eyo nayo sebo parking road mulindeeko mukavalinga ekisisi zonna waba wafuluma kyemma mukola leeta ankoleti eyo oli mu siro wegireeta tulina okugijjako mwengenda basaba mukwate kuba mudde ku saidi omambukamu abasigadde muddene abasigadde musigale wano nesiga ku kyegamba onaafunye ekitiiza kibeeramu bumeme kati ayagala kuba kasanyalaze mu bino bisootinge gujja kunkuba amasanyalaze tubalira ku 3 emu ye yamuleka kwemu n'akikoona okukakana sebo nga kivuddeko oba kyegambye yafuka n'ayambukira ddala waggulu mu parking road wabula buzibu nga bunajja batuuse wagula banne ekiri wansi nzowooza krisimasi tuli bana inetaaga omuntu omwawala mpe waggulu eyo ku luufu abasajja sebo babasazeko binyo kamala lodi yasooka n'agisibira wano n'akwateko n'afuluma ono kitiiza yakiteeka buteesi mu nsawo yakimanya kirabika kiyamba temuseguka musigale we muli kati obuzibu nga bunajja wano waliwo kamera esajja kiraba tekiringa bw'okiraba kale kati osobola okukinnyonnyola sisobola kunnyonnyola ssaawe nemerako tugende kale poliisi jojja okwogerera lindako bifo nga tonaba kutwala ku poliisi njagala ontegeera nze ndowooza wandibadde omuwuliza bw'aloba n'amugyako emmundu agikugyeko sikiwati wandiyagadde okikola kino Nick nazza amaaso n'alengera akasajja kano katulabiramu obwo bukamera yakakuba n'akajjako mulalu gwe kugyeko byaki tulina eddakiika 2 zokka zezisigaddeyo twagala liisi tufune engeri gye tusobola okuliiramu bambi tukusaabusabi dakiika 2 tukuliiremu ensonga yaffe nze Mackenzie ngenda basaba yunsi zonna musooke mu standing down
tuyingire munda mujje tuyingire munda musoke mundire mujje kigenda mu maaso bamugambye sebo tuwedda kikabiri kubaze tusigaza ku mwetololo gwaffe round gye baliko basigaza kenda kikabiri kati basabye at least bamuliremu kirungi wanti waliwo kamera gwoli ludda wambwa gwe uno naafwa nikitamulaba nikyola And you katonda have watu no idea who this guy is. kati omusajja yete mumumanyi I do know that his wife is nze kyema kiri kimu kyokka the only one. mukazi we ye yafiira mu kabenje akaatuukawo mwaka gumu oguyise emabega mukazi we yali ayitibwa Diana Hera This guy must have taken the governor. ono gayise ebeka yatutte ne gavana Missing. kitange amisinga Days now. katonda watu How have you been? I've been busy. gwobadde otya kuno tubadde busy That's how you got off. baba bali wana essimu nevuga That's him. yeye omusajja oli azeemu okuba nateera But even when I can't see you, newankubadde sobola kulaba ssebo omuzannyo gusigala gukyagenda maaso n'okuzannyibwa hand him the phone. njagala essimu ogikwasa oyo nkugambye essimu gikwase Tommy Now I'm going to start doing things you're going to regret. essimu gikwase Tommy oba sikingenda tandika okukola ebintu byogenda okwejjusa ku luno ono yalina okikwasaganya What? ki Feeling, Tommy boy. I'm feeling peachy. How are you? owulira otya kono mpulira mu ngeri si nnungi You know, it's easy to become governor when you have manyi ku nsi ya katonda kibeera kyangu ofuuka gavana bw'oba olina akajja where you came from. naye kibeera kyamba nnyo singa bwerabira oba okwerabira oba gy'oba wava And Tommy, one more thing. kaneki ya Tommy We both know it's going to be too. ffe tukimanyi kigenda kuba kikale kigo okwate kwotaasa kitaawo mu mbeera embi You can make it out of this. naye Just tell me what the fuck you're talking about. bwe simanyi ki kyoyogerako What I tell you to do. njagala okuleetera ki kye mbagambye okukola Here's my cell. eyo yessimu yange Great. osobola okunkwasaganyiza okuba si kubanga kkubira ku eyo Sarah. kati She's safe at home. mukazi wo twamusiikanye eka gyali ba mukazi wattu yeeraliikiridde naye tolina kwerekera twaleseewo unity emukuuma But I need some time. So until we ngenda bayamba ku kino wabula neetaaga akadde this game, kati bifo nga sinaba kumanya ngeri gye ngenda sobola gezaako batasa musigale nga muzannya omuzannyo gwe we may only get one shot at this. tuyinza okuba tugenda kukozesa kyasi emu yokka ku kino Now. kati mutandike akubidde katomi essimu n'akagamba ebiseera bisinga kibeera kyangu ofuuka gavana ng'olina akajja naye kibeera kyangu okwerabira gy'oba wavudde oba gy'oba wavwa tugende tugenda kuyita wano Heard a shot. Are you okay? oli bulungi gwe Malloy, the governor's abduction, his kid. And it all has to do with a DUI Tommy was involved in a year. kati yakwatibwa na jasikana skies n'amugamba nti Meroyi ng'ogassieko n'omuvubuka ng'ogassieko ne gavana byonna byekuusiza ku musango gwa DUI ogwatukawo mwaka gumu oguyise emabega yafuna supanda n'asooka sekulendabirwamu malo sekulendabirwamu naggulawo kuyita kali kayingire munda yingira gwe gasiya naawe yitawo All the cars in this town, why are you stealing this? mu motoka zonna ezakabye ziri mu motoka lwaki obbeene y'ekikwangala Where the hell did you learn to do that? ye bye wabiyigirawa On the street, Tommy. nze ssebo nange nali gyowaji mu biseera byange afunye eno gyagenda okukozesa bwe batyo ne basimbula yagitunuza eno ne bakwateko basuuleyo kanoodi ono kirabika akitegera nti ebintu si birungi n'akwateko batambula asobole otandika adduka mukazi wattu ali n'alowooza ku bbaawe wabula tamanyi biki bigenda maaso eri bbaawe yasitula amaaso n'agajja pembeeni ate tevuddeeko akantu obwetolongo omunaana My dad's old sugar refinery. kitange alina sugar refinery In the government. Money talks, right? ze sente zamutwala mu gavumenti sente yazijja wano mu factory ya sukaali kyova rodi agambye nti ebiseera ebisinga kwegamba kibeera kyangu ofuuka gavana singa oba olina akajja Near who founded one of those private security firms, katonda agenda okuzza amaaso okwekkaanya sold a lot of government contracts. ng'agamba nti rodi yali programma era nga yali akolera private security company emu Or quit the company ne batandika okugezaako okuba nga bafuna contracts ya gavumenti bakolanga ebintu bingi yali kabaka mu bikwasaganya ne hacking
ng'ogasseko n'okuinginyalinga ebya footage ebya audio n'ebirala. Eric Myers. He was the valet. Omuvubuka oli eyafudde mu ambulensi eyabaddemu kojja yabadde ayitibwa Derek Myers. Ye yali akwasaganya kapati Tommy kwe yanywera omwenge. Kapati kali mu kifo ekyali kiyitibwa Kama. Jesus. Yesu Kristo. Nothing about tonight was random. Ekitegeeza tewaliwo ekibaddewo ku kiro ky'olwaliro nga kyagudde bugwi. Bino byonna byadde bipulaninga kono kirabika Road yonna yabipulaninga. Ayitibwa Patrick Heller. Tumaze okufuna adresi wasuubirwa. Tugenda kufuna abaswati balumbewo mu ddakiika. I used to play here as a kid. Malina tera ng'okwata ekubo n'ezijanza nnyireno nga nkyali mwana muto. Slippery, all right? Welcome to round 8. Mwebale kujja ku rawundi ey'omunaana. Dad? Taata alimanga mu sukaali. Thomas! Tomasi. Taata. Tommy, no! Tommy tokkirirayo. Balina ssebo ke banyiga. Olwakanyiga ekyuma ne kitandika otambula ne kiyiwa sukaali. Muzeeyi ssebo bamuziika mu sukaali emmanga. Muzeeyi bamuziika mu sukaali emmanga. Tugende yangu toto tusobole okugezaako muyamba. Wabulagira mutaasa bati sukaali ayiika oluyika sirwako gulinga musenyu laba tabu kwe kwetola ne bakkirira amada ne bajja wansi. Muzeeyi mutaatu afa wabula omutabani ajja ne Rodi ajja ekyebuzibwa batukambudde njagala olabe. Batuuka erudda wabula sukaali mungi muganda wange gulinga musenyu okusimula obusimuzi katutaatu omanyi kyengenda okukola kangene nfuna engeri gyetusobola ogezaku tondeka wano naawe oli afulumye bwerufuna kikiyinza kuyamba. SWAT team yatuuse dda ku adresi y'omugwagwa we bamusuubira. Rudi ayitibwa Patrick Heller. Bayise bagala kanywa bunywi waye ono awalapye waggulu. Sukaali no kirabika agenda kuziika abantu babiri. Rodi yajja afune engeri gy'asobola okubiyimirizaamu kyokka bijja owaye n'akutula biwaya. Bw'obadde olowooza kigenda kubeera kyangu bwe kityo mbwa gwe n'akoona kwe kukoona n'akoona bino abikonye bisobole okulekerawo okuyiwa sukaali. Anti kano ke kaseera gavana ndowooza wasisiikani ekiyitibwa sweet end oba enkomekerera empoomu ngeri gy'alina mu sukaali. Bano basekudde akaggi basiikanyeko enamba 9 juya bali ku mwetolo namba 8 abaswati eno gye bazze basiikanyeyo namba 9. Mujje mpola temujja nga musyatu kono musyasi mwangu. Freeze, police! Freeze, police! Tugenda kusaba oteka emikono mu bbanga. Rodi ayise waggulu. Muzeeyi sukaali amubika. Muzeeyi sukaali amubika. Owaye Nick wandibadde obaako kyoyiiya. Yanguwa. Oli musyatu ne yeesaawo. Kino tekikola Nick kyetuliko tekikola. Kino kyetuliko tekikola wandibadde oyiiya. Mufunyemu engeri y'ekirowoozo. Ekyaki yafunamu ekirowoozo. Yanguwa. Sukaali n'agenda bagika bombiriri. Singa tebaweera. Sukaali agenda bagika bombiriri. Ono yafuna kalakita. Yafuna kalakita ku buno obumu obukola munda mu factory ke yajja nako. N'akasaayo sukaali n'aba nga ayiika kuli ne bamudaivatinga n'ayiika eri waggulu. Muzeeyi olowooza kicwa ebadde egenze. Ne bajja bamutagule bamugjeyo. Abaswati bakyalinda kulaba bakimanyi omugwagwa gyali munda eyo. Mulumbe ne bajja basaleko. Ayina embwasi teka wansi embwasi ssebo. Bamulengera ayina embwasi no yakubirawo ebyasi ne basooka bafumitona amanda bakwa Rodi amanda abadde avaayo. Bagambye temusekula mubadde kikati gwe bitandise naawe. Muzeeyi bamugjeeyo mukakira. Oli okay?
You know, I just need a second chance. Mu butuufu kyenyinza okugamba taata ndowooza neetaaga mukisa gwakubiri. Muzeeyi abadde agenda maaso noga nti oba osanga ensobi yeera onagenda okuba ku ssimu y'omugwagwa nga teriiko baliwa n'essimu neddamu nevuga nateera kujja agikwate. Yeah? Seem upset, Nick. Nkimanyi oli munyiivu Nick kubanga gwozaawo ng'osuubira nti oba osanga ogenda siikanawo omwagalwawo Saala. Ono gwe basekudde n'omusajja mulala emundu si obadde bagimukwasiriza ku ngalo. How is it? Kati ani oyo? Perlmutter. Ono ayitibwa Donald Perlmutter. Mulamuzi. Ye mulamuzi eyasala omusango gw'omwana n'amusindika mu rehabilitation center wanuya No more police. olw'okuba baali bamuguliridde. But hey, Police? they went ahead and they took care of round 9 for Yamugamba nti wayise poliisi sebo. I think he's in here. Poliisi esobodde okugezaako okukwasaganyisa omwetolologo ogw'omwenda. Alabika ali mu kifo kino kusyako saawundi. Gwe sebo Punish me! Stop hiding behind your phone like a pussy! bw'obadde amutuufu oyaga kumubonereza lwaki okwate kubo n'ovaayo mu kifo ky'okwekwekanga pushe. Nzuno Round 10! round 10 kubirawo gavana ekyasi gwe mwetololo namba 10 wasigaddeyo ebiri Not another step! gezaako simbula ekigere kirala mbwa gwenkwokye namwongera si bamusye katonda gwatu. Now that's being tough on crime! Kati kibayita okubeera tafu ku musango, being tough on crime. This time you and I got to meet face to face. Ke kaseera tusiikanyeko face to face bwe sirika kyagala kulya ng'okuba keereere. Don't you touch her! What? Who? Tomukwata bwe simukwateko genda kukola Fuck up! I've given orders! nze mpa oda sebo sigwawa oda wansi eyo. Hurt her! Ngenda mulumya, You hurt her! ngenda mulumya Watch! naawe nkulumye ng'olaba ne Tommy naye mulumye. How does it feel to have someone you love? Tommy Dearly- kiwulikika kitya ng'omuntu gw'oyagala okukamala gw'ofaako afudde. You fuck, I'm gonna fucking kill you! Naye mutuufu gwe ngenda kutta. To admit Mulekerawo okwasama ekigambo kutta nga nze ndi muyinza. that, Rob. Mwandirekeddeawo kyasama. You think I was gonna let your dad walk away? Gw'obadde olowooza nti kizaawula okubanga omutaasisa ngenda mulekawo kinge awe okusyako ekyo kye mwakola. Sorry, Nick. This N'osonyiwa Nick. is to play. Omuzannyo gwo bwe gutyo bubadde buteekeddwa ottambula. You know what they say about karma, don't you? Omanyi ki kye boogera ku kama? Wama si bwe kiri Tommy? Omanyi ki kye boogera ku kama? Gwe. Karma, Kama it's a bitch. Kama is a bitch. Yakuba ono ssebo obumemi. Muteekako kitiiza. Good boy. Ekyo kyokoze kisufu nnyo ate oba. Kati gwe tugende. Bano baatuuka mu kifo erudda ekibaddemu omulamuzi gwe basekudde amanda. Nga Rodi Sebo ebintu bye bisinga byonna yali yabitegekera wano. Guess that explains why it was his car that Malloy left at the motel. Kyekyo lwaki kisobola okugezaako kubanga kinnyonnyolwa emmotoka y'omulamuzi okubanga Malloy gye yaleka ku hotel. Rodi ono Sebo ayitibwa Patukera yali yabula okumala emyaka egyali giwererako ddala. Yakwata ebintu bye bisinga byonna n'abituna oluvannyuma lwa accident yali etuuseewo yatwaliramu mukazi we. You ask your young. Kati abadde akomyewo bukomi. Ask him what he had to do to get out of that uniform. Kati yajja ebbali n'abagamba nti bannaaye gwe ngenda kussa ba detective senior detective obuuza oyo kyaliwo opata naawo. What did you do? Tell him how you were the first. Yayitawo osobola okugezaako kubanga ava mu uniform y'obwa poliisi zino zibuluzi okutuuka okubeera nga detective. Evidence. Mubuuze yatuuka tya crime scene mbudde. Betrayed. Mubuuze ku bukakafu obwali ku crime scene yabuteekawa. Abo be basajja abakyankalanya keesi, be basajja abakyankalanya ekiyitibwa obwenkanya. I'm sorry. Oli yambuuza kituufu ebintu wabikyankalanya ne basobola okukuzaako n'omunayo n'osonyiwa. Yabikyankalanya. Ye yasooka crime scene
ye yakwata kubo n'abuza ne fayiro eyali eyogera ku musango guno. Ekifaananyi ky'omukyala kyaliwo erudda, omukyala yafiira mu kabenje. Ono aba akikuta ate tekyatandika okubala. Mufulume bannange, oli naawungidde ku kifaananyi ali sitaaka. Omanyi kojja okubala ng'etandikidde ku sekendi nga mu butuufu olabira ddala tolinawo otandikira. Era bwetyo yabaluka olubaluka sirwa kuno. Bonna bonna abasinga bali bafulumye okujjako Skies, Detective Skies yaliyo munda. Era bwetyo kojja abaluka n'emwokyerawo. Yagambye bonna abali emabega w'ensonga eno bagenda kuttibwa. Tommy Weaver, Thomas Devlin, omulamuzi, Nakyala Robert Shaw, ngogasseko Nick, kati wuyo Skies naye avuddewo. I promise I'll pay for what I did. So you remember a year ago, this place. Kati ono yakwata kubo n'amwetika n'amuleeta mu kafo kano akaleka ekigambo kama. Akafo kano pate yaabwe we yali. N'omulenzi we yategeka pate. Tommy mwe yanywera omwenge ng'ogasseko n'enjaga okubanga atamira causing accident. Abadde ayitibwa Derek Myers. Naye ssebo yamuggyeewo. Lori yava ku pate, ssebo yavayo ataddemu enjaga n'asigala anywa omwenge. Okakana ng'akonye. Onamugamba nti munaye ensonyiwa. I'll give you anything you want. Nja kuwa kyonna ky'oyagala kusya Katonda bwe ziba ssente nja kuwa. Buli kimu kyonna ky'oyagala gwe kyogere. Ssente gwe kyonna ky'oyagala ngenda kikuwa. Fine. I want my... Nze nimpa mukazi wange. Awo boyi biba bikalubye. Please. Ati bambi. Apology not accepted. Apology not accepted kwegamba okwetonda sikukkiriza. Said you would do anything, let's put that to the test. Ogambye nti osobola okukola ekintu kyonna okubanga otaasa obulamu bwo. Then tukigezese. Yaleeta ecupa bbiri n'aziteeka maaso ge. Chance to prove how far you'll go to live. Kino kye kigenda okukakasa nti oli mwetegefu genda kyenkana ky'otaasa obulamu bwo. One. Ecupa ezo z'olaba. Mulimu ekyokunywa kyo ky'osinga okwagala. Kyekyo kati gwe singa ofunako ecupa emu n'oginywa. Oh, I forgot to mention one of them is laced with poison. Ky'olina okumanya nti emu ejjuddemu butwa. So come on, Tom. Kati njagala okakase mu butuufu Tommy. Choose Anti ogambye oli mwetegefu poison. okola kyonna ekyetaagisa. Kati either onywa ekyokunywa kyo ky'osinga okwagala oba siki onywa ecupa y'obutwa. Sisobola. I can't, I'll die. No. Sisobola amazima gagatula mu ggulu. Then again, you might not. Tomanya oyinza osimatuka. Word of God Tomanya oyinza obutasimatuka. for you. Fine. Fine ndowooza nkwokye bwokya. Lindako. I'm giving you a chance. Tom. Wano ssebo nkuwadde mukisa Tommy. My wife never had. Mukazi wange ssebo teyafuna mukisa ogwo nze gwe nkuwadde. Bob, Teyafuna mukisa ogwo. a chance the gun gives you zero. Wano alisimba nkuwadde omukisa singa onywako ecupa emu oyinza osimatuka. Naye ate singa nkusyako emmundu. Choose. Emmundu ssebo ekuwa chansi 0 chances. Kati salawo. Either okunywako oba siki nkubalula. N'afunako emu. Bana yesimanyi. Najja awuute. Yewaddeyo ekijja kijje. Yanywa. Agera owulira akyali oke. Jasi bimutuze mbutuze awo. Wow. Agera okulindirira ng'alaba tewali kigenda mu maaso. Teyeesika, teyeekyanga. Kweganga alabya ddala ali oke. Yaseka n'oseka n'agamba Mukama ayagala zinadda ne mukati. Mukama yayagadde zinadda ne mukati. Wow. It looks like my lug's changing. Kirabikanga obulamu bwange obukyuse. Not quite. Nedda si bwe kiri munnange. Kati bino teyabimuyirawo n'abimumaasiriza. Kiraze okola ki? Ongambye nti ogenda kumpa omukisa ogwokubiri. Yakuba bukubi kyasi wansi.
bino ne bikwata ennaali ndowooza mulimu badde mu mafuta ye talina gwagenda kuleka abadde asobola osanga kijja kunywa ecupa ekitte kigaanyi kati asazeewo akyokye nga kiramu oyo bamuyita Patrick Era. Nick, come on. Nick zuukuka naawe waliwo ayita Nick musatu abadde anikosyasya agenda okudda engulu okwekkaanya bw'ati nga ssebo kirwadi kibatadde mu mmotoka Explorer. Hey, welcome back, Nick. Weebale kudda ngulu mwana Nick. Bamusibye kambe mabega. Tuli kuki? We're taking a little ride down Ati twevuga mwana eno mu kibuga. that my dear Diana's did. Njagala tukwate kubo tugende mu kafo mukazi wange we yafiira. You've been a really, really good sport tonight. Unfortunately for all of us, the game's about to end. None of us. Yamugamba amazima gali nti obadde support nungi ekyo ky'olwaleero. Naye ekyennaku ekiriwo nti ku kazannyo kaga ku mulundi gwaffe ogusembayo omwetoolo gwe 12 teri agenda simatuka. You're gonna turn yourself in. Wangamba ti senga kwangulu ogenda kwewaayo ebyo nakulimba naawe. Justice? Kino kyo kiri ku bwenkanya. Bwenkanya The woman? Sarah has nothing to do. bwenkanya obw'okutta omuntu atalina musango. Sala bino tebimukwata ko ne mukazi wange byali tebimukwatako. The system is broken. And it's Sisitimu eno ekyankalanye yeetaaga kugolola. We are very. Yeetaaga kugolola sisitimu ekyankalanye yeetaaga kugolola. Will work with us. Lodi mu yali ateekeddwa okugezaako kubanga afuna ekibonerezo ekimukwana. Naye ssebo kitaawe yagulirira omulamuzi n'afuna looya ofiisa naye n'amugulirira. Kwegamba ne bakyankalanya sisitimu kye yamugambye mu sikeewo tezibalansinga oba kitwandise minzaani tezibalansinga kati alina okugezaako okubanga amuyamba minzaani z'obwenkanya zibe nga zibalansinga Trying to help him rebalance them. kati kyaliko we have is the ones we make for ourselves. This isn't justice, this is murder. yagamba nti amazima gali nti obwenkanya bwe tulina bwe obwenkanya bwe twetwerawo Tommy. kono buno si bwenkanya buno butemu tonyega I am not like him. era yakomekerera mugamba nti singa ogezaako okukola kino ogenda kuba toyawukana ku Tommy kono tokirowooza akoze siringa Tommy Looks the same to me, man. Yeah, nze mundabikira nga muli kyekimu give it to you. kati kansooke nkikuteeremu giyo kakashe mu siringa ye Services, how can I help you? banaye mutuyambe akubidde aba emergency Listen very carefully to me. njagala ompulirize ennyabo There is going to be a rather horrific accident. yagamba nti mu kkona lya Grant ng'okasiseko ne Shywood Grant, wagenda kubeerawo accident oba akabenjedde kabusa kati kijja kuba kisingako singa mukwate kubo ne mujjamu mu nnambiro ng'abalimu tebannaba kufwa better chance than my wife ever had. ngenda kuwa omukisa Nick mukazi wange gw'ataafuna nze at least nno mpise emergency before nga tetunnabafuna kabenje tomanya muyinza osimatuka bayinza okutaasya gwe ne mukazi wo katonda wa kirwadi ssebo kiri serious kisooka kisiba eggaali Well, this is it, Nick. kyekino Nick The big finale. kino kye bayita big finale Know the ambulances are coming, okimanyi nti ambulance zijja and we end our game with a bang. ndowooza ke kaseera tukomekereze omuzannyo gwaffe n'ekiyitibwa bang full blast How you feeling, Nick? owulira otya Nick Everything and you're powerless to do. bweganga oli awo tolina maanyi tolina kyoyinza kukola gezaako taasa gweyagala Chance to say goodbye to your wife. nga tolina mukisa gezaako osiibula mukazi kanino gwe atlisi omukisa oguyina naye nze saaguyina Your wife wanted you to become a murderer? kyogamba kino mukazi wo kye yali akwagaliza fuuka mutemu This is justice. The justice she never had. buno obwenkanya mukazi wange bw'ataasobola funa You'll get lucky, and there'll be a good Samaritan who just happens to be in the right place at the right time. tomanyi oba osanga osobola okugezaako okubeera gudu samaritani ayinza okubeera ow'omukisa okubeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu sebo kiyeeko kojja motoka kitaddemu kojja ne kirinnya kabaati kibagambye negenda kugwera mu full blast eno big final egenda kugwera mu full blast Rodi yagezaako taasa mukazi waakyo naye omukazi bambi embeera yali mbi kyo kigamba nti yali tateekeddwa kutaasa muvubuka oli kubanga yali akozinza akabenje yali alina kusooka taasa mukazi we then alyoka alowooza okutaasa omuvubuka naye mbusebo ye yasooka taasa muvubuka mukazi we n'afa kati bonna bataddeko obwenkanya
What would you have done to save your wife's life? Dala mbutuufu ki kye wandikoze otaasa obulamu bwa mukazi wo? Anything. Kyonna kyonna. Exactly. Ate nedda mbutuufu. Kumbe road yeekutudde. Ne basooka baatika. Kwate mundu egudde ku dashboard. Motoka neetagala. Kujja nesika gy'eddakiika ng'emu. Basooka ne batoba. Tekimuganya kwata serwatula. Kyokka kirinnye kabaati. Kiyagala bafiire mu kifo kyennyini mukazi we yafiira. Wennyini we kibatwala. Ne kiddamu ne kigirinnya kabaati. Bali munda nno balwana. Emmotoka kojja ebala esigadde butikitiki ne kirinnya kabaati. Kiyakola yafuna wano karo ya mira. Nakyala ofisa gye kimutuga kirina amaanyi. Banaye nedda lori kyabasooka abaza neebuuza akyejjeeko ati yakula karo ya mira nakikwata kitandiko kigunda ogutwe n'agamba ddi yavaayo kuba ebyase mabega guddewo ndabiramu nesigala wansi emmotoka etagala nekijjukira mukaseera we baabakoneya nga alina omukyala emmotoka yatagala ono afulumyemu bintu byakufulumamu kipindaro nga bafunye akabenje yatowanga bwasobola otaasa omukazi agenda okuzza amaaso nga Nick afulumye kyokka eddakiika ziweddeyo kojja egenda kubaluka esooka kirowooza Katonda wata yayogera ekigambo kimu Diana. Emmotoka ssebo n'ebaluka olubaluka. Yayogera ekigambo kimu Diana. Emmotoka n'ebaluka olubaluka. Bano bagamba tuliko ne Katonda waffe. Musajja si mutemu wabula sitaani busitaani. La. Poliisi etuuka butuusi olyoke bono ndi fayini naye nzalira bazzemu okweyambya embwa maama nyawo nina kyeyakwate kuba gyagezeko musya waye Nick. It's over. Thank you. Biwedde kyengenda okugamba kikimu webali bamwebaza gwa musyatu atobye. La. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti afunye omukyala naye kennyini ali bulungi. Abasajja babayo abalina emitima gyabwe nabagamba temuzanyiranga ku famire z'abantu eyange nkujjako bolozi